Omwana ono gotasobola kwatula mannya ge olw'emyaka gye nga kati ajjanjabibwa ku kalwaliro ka Jinja Medical Center agamba nti omusajja yamukwata yamusanga ku lubalaza lwa nju y'abakadde be ng'anaaba ku ssaawa nga 2 ez'akawungeezi. Omusaadha yangema yambidde yantwala emiyambi yantemyeko olwamala yakuba nti n'okubera mama ndija kukutuga kati nayebyegamba ndikuwonera mama yambuulira ovairesi namukuba nti okugulu. Nyina w'omwana ono yali mu nju mu kiseera ekyo agamba nti teyategeera nti omwana we yali afunye obuzibu kuba essajja eryamusoobera lyamukwata omumwa nga era yamanya omwana we amaze kudda mu nju ng'akaaba. Gwalabiriza gugenda okulaba ng'eteri bantu nene manju teri bantu ne gubuuka ne gumukwata emimwa nanga ali mu nju saawulira ne gumusitula ne gumuyisa sayidi y'emmanju eno bweti ne gumuzza emmanju ate ku kinaabiro waliyo ekitooke kinamugamba nti yimirira maama nti ate bw'oliikana ngenda kukutuga ate togeza ebigamba maama wo ngenda kukutuga. Kakati bw'amaliriza emikolo gye n'amutta n'amugamba naye taŋŋamba bw'amugamba agenda kumutta. Kakati era omwana teyaŋŋamba. Abasawo mu ddwaliro lino bakakasa nti omwana yakolebwako era yeekakatibwako omusajja era nga baamuleeta awulira obulumi mu ndira so nga yali tasobola na kutambula bulungi. Yazze lunaku lwa yesterday ng'agamba nti olubuto lumuluma nga n'ekigere kya right kimuluma ng'alina n'okwokya omubiri ng'omubiri gwokya. Yagambye nti ekigere okutandika omuluma kyatandika omwezi oguwedde bamulepinga kati process eyo ekigere we kyatandikira omuluma naye ng'omusajja gubadde gwakatandika okuba nti ayokya omubiri. Twamusindiseeko mu x-ray y'ekigere okulaba extent ya damage yatuuse naye tukyalinda results okuva mu department ya x-ray. Twamuggyeko omusaayi okurulinga out oba alina obulwadde obulala temwabadde musujja malaria slide yabadde negative kati saawa zino ali tumutadde ku antibiotics. Ekinyiza nnyina w'omwana ono kukuba nti wadde yategeera omusajja eyakwata omwana we essajja lino poliisi yaliyimbula mbu nga liwaddeyo obukadde bwa siringi 3 eza Uganda. Kyokka ne lidda ku kyalo ne lyewaana nga bwe lyali lijja okutuusa obulabe kuba mu nju eno abalala singa tebasirika. N'amalayo weeks 2 ne bamuta. Ne ŋŋamba kiki lwamutadde ne baŋŋamba nti nindeko bo balina bye bakyanoonya. Adumira poliisi y'e Jinja Apollo Kateeba bw'abuuziddwa lwaki omusajja ono yayimbulwa n'agamba nti buli munnayuganda wa ddembe okweyimirirwa n'ayimbulwa ng'okunoonyereza kugenda mu maaso. Ensonga zatuuka wano poliisi e Jinja era we tubadde tuzihandulingira era wenjogerera omusango gwatuuka dda owa resident state attorney era n'atwadvisinga era we fayiro bwe yakomawo ate ne tuddamu ne tugizaayo kubanga twagala at least tufune charge ennungi tuteeka ku musajja ono we bayita Mafudo Bashir. Kati abazadde b'omwana ono baagala abalwanyizi b'eddembe ly'obuntu babayambe okukaka poliisi ddemu okukwata omujjula bitayidde ono avunaanibwe mu ngeri entuufu.